ndi munnamakolero ate era nga ndi musuubuzi. Mu byenkola nkola emifaliso gya rose form, nenkolamu n'ekika kya eco form, ate erudola nenkola 5-star plastic. Saidi eyo nga wabeerayo disposable cups obukobe obukolayo obubeeramu yogati bwe banywesa bbiya ne cookies ebintu byonna ebyo. Ate ku saidi endala nemba ne factory ekola tubes and breakers za pikipiki. Ku saidi endala nemba nga nsuubula okuva e China nga ndeeta emipiira spare wa piki byonna byonna ebyuma ebikola ku spare wa pikipiki mbireeta nga mu East Africa efe tusinga okuba ab'amaanyi. Nemusanyufu nnyo mukwano gwange Hajja Aluno okumpita okubeerawo. Nemusanyufu nnyo okulaba nga bandabye nga nange ndi omu ku beetaagisa okubeera wano. Okusooka nja beetondera nze siri mwogezi nnyo nnyo nnyo, manyi kyakukola bukozi kensinga okuba nga nkola ki. Kati nze ngenda babulyako kale nga nze bwe natandika. Nze saasoma obuyigirize bwawe bwa wansi nnyo bukwamu kyakutaano. Naye kyenina nina enzikiriza nti buli kintu kyonna kisoboka. Kasita oba ng'osazeewo buli kintu kyonna okola ki? Kati njagala mwenna buli omu aleme kubeerawo agambe ate nze sisobola oba kyaa osobola. Kasita oba ng'okkiriza nti osobola. Olina okukkiririza mu Katonda oba oyagala okulaba nga buli kintu kyokola kisoboka. Abantu abatakkiriza mu Katonda batera okwonoona obudde bwabwe mu bintu ebitatugasa nga balowooleza mu ndowooza z'emabega nga tenseekoze eki ekyuse. Nalabako omuvubuka agamba toli mwavu naye mutwe gwo eki. Kati olaba abazungu bajja wano nga tibalina kye balina ne batuuka Entebbe ne bayingira mu Uganda ne bakola ssente ne baddayo. Mukimanyi waliwo n'omu nga tukyali ku yunivasite nga tukyalaba mupiira nali nga mpagira vira simanyi ennaku zino oba yalagawa. Nali nga nkiwagira kuwa ku yunivasite twalina omusango omupiira oguba muyita Kemba William. Yali nga tutawaanya nnyo ku yunivasite naye nga twagala tulabe obasinkanye banne asamba atya mupiira. Waliwo omusajja omuyindi yali ng'atunda kabalagala, n'ava ku kabalagala awo n'atunda sumbuusa, n'ava ku sumbuusa n'akola keeki. Abaganda ne bamuwanda erinnya ne bamuyita Kakooza. Keeki ze n'aziyite zaaki Kakooza's cakes. Omuyindi ng'avudde buyindi n'agende na kivubo ku mupiira n'atandika kukolerawo ssente. Naye eno abakulembeze bamuwe tulina batugamba nti gavumenti yetulekedde mwaki yetukuumidde mu bwavu. Kati Wikedde yagamba nti titoli mwavu naye omutwe gwe gweki. Amanya Mubiru Patrick nga yenze director wa City Motors wano Mukono ate nga yenze RDC Buvuma. Kati ono muganda wange mukulu wange alina kyatababuulidde, yali muvuzi wa boda omwami Rose Form era yanzikiriza nange ogenda nvuga boda. Nagamba nti naye wonojja n'ovuga boda osobola okufunamu akasente ate n'oba buki. Nange nasookera mu bifaananyi, bwe mba mu bifaananyi ne omulaba ye yali avugira bbanda n'alina boda nnyingi. Nange nagamba yingira ovuge boda. Nange nengikwata nenvuga boda nenkulaakulanya tusobole okulaba nti tuva mu buki mu bwavu. Njagala mbategeeze mu Uganda ya leero oba olina omulimu gw'okola ng'ate oli determined osobola okuva mu buki. Ekisinga otuleetera obuzibu obutatuva mu bwavu butekkirizaamu era nga waabakoze eki wabagambye. Abamu batera okuwulira ekibiina eky'obwegasi bakirowooleza muniigiina, naye mugofu egenda kwetooloola disitulikiti yonna.
nga tugenda tuteekayo enkulaakulana. Olwaleero we tugenda okutandikira twamaze okufuna ekazi 2 ez'ettaka eseeta, era nga tugenda kulunda tutandika n'enkoko ez'ennyama omutwalo gumu, emitwalo 12 zetugenda okutandika nazo, era nga gavumenti yazituwadde. Ekibiina kino twagala buli ggombolola okulaba nga tuteekamu ekintu ekiyamba eggombolola eyo. Oluvannyuma ate tujja kudda buli kumuluka, ate oluvannyuma tujja genda tulanda tutuuke ku kyalo. So Mugofu egenda kufuuka Namulanda mu disitulikiti y'e Mukono. Mahaji muwangaza obugalo bwa Luna, obugalo bwa Luna tweyanziza Hajja Luna. Nsanyuse nnyo okubeera wano n'okwogerako nammwe ku lw'omukutu, ku lw'ensonga etuleese wano okweggya mu bwavu. Nze ndi economist, an economist by profession. Njagala nnyo ebintu ebitujja from one level to another. Ate ekyanneegatta ne Haji lwakuba twogera kyekimu, tukkiriza kyekimu, okulaba nti bw'aba ali waggulu awo akwata ate abantu abali wansi okuva mu bwavu. Nze njagala nnyo okukola n'abakyala, ate ndaba abakyala tuli bangi mu tent. Essanka eno nga Hajji wabategeezezza nti essanka eno waliwo bannannyiniyo Hajji Tibuna ali wano naffe gye tuli tiimu MKMjaba n'abalala tujja kubawagira ng'omusazewo okujja mukolere watya. Obufumbo obwo mubukuume, tegerekese bulungi, mukolere batya, mukolere walala. Imwene Mukono muli abasoga bangi muli kwebuzaabuza mulikusanga muloza ndabasoga kunziwe abasoga muliyo nkoddeeyo mwekazadde mukola nabona ominisa abantu bano basoga yebaiddeeno bayogera obugando lumenefumenefu olulimu amaadi gakiro ntiriize. So ndi musanyufu okuyogerako gye muli. Musookako batusuulira omwoyo, so basuulira omwoyo nga bwe neeyongerayo ebusoga basuulire ki naye ne baŋŋamu nenzijukira nti omanyi ndi mukyala bw'ozaala omwana abajja omulaba bamugulira buwero ki obukomo tuwekiri abakyala era bw'olaba ngazi okulaba ng'ozadde nga abaze kwetegereza abamaze kulaba bigere by'omwana era kyeyabulidde amwetegereze nga bukyali ensolamu omwana oyo namubona nga alina ku kitanda ebigere ebyo nga tibyabavamu ebigere byaneiba olwo luba lugambo naye wolaba aleese akakomo ng'omanya oyo mukwano muki so nange nzize n'akakomo musaaka eno era luhaji nja kukkiriza n'abantu bano kakomo katini naye bakoleki bakakkirize nze ne miliyoni zino 2. Ndi wa mukisa okubeera ku mukolo guno ogwa enkulaakulana ogwa Mugofu, ekibiina ekitalikiddwawo mu Mukono
okusitula embeera z'abantu bannamukono abawulira nga baagadde okubeera nga bakulaakulana. Honorable Minister nsinza kwogera kyanjawulo okuleka okukubiriza bamemba bonna abayingidde mu kibiina kino okubeeramu nga bagoberera omulamwa ogw'ekibiina. Emirundi ekisinga obungi bwe tutandika ebibiina ebyobukulembeze oba ebyenkulaakulana, bamemba ne babeera bangi bwe bati kituwa essanyu, era ffenna bwe tubalabye nga tuyingira tusanyuse nnyo, era banyabo ne basebo tuli basanyufu okubanga tubalaba. Ekyo kiraga nti mwebamu ku bantu abaagala enkulaakulana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye mu byonna buli kibiina kibeera ne vision, kibeera ne mission, era kibeera ne objectives. Mission, vision, objectives ez'amugofu nsaba buli memba ali wano z'abaateekesa mu nkola. Ekibiina ky'amugofu kizze tukulaakulanya, tekizze kujyayo nkulaakulana zaki za gavumenti. N'olwekyo omugofu mbagamba mwongeremu amaanyi. Ate Ssewakisemakula nja kuyita ne Mwakiso ne mu Kampala disitulikiti otuwulire wakikoze otya okulaba nga wekibiina. Era nja kusaba tusomese ku bantu baffe, waba tufuna kino bwe kiti tujja kuba nga tusigadde nga twogera ensomesa mu bantu. Bulijjo bwewawala ssente nga tumanyi nkozesa yaayo nemala kuba biliyoni ya ssente ejja kufaako. Naye bw'onewola emitwalo 10 ng'omanyi tigenda kugula nnyanya nfunemu 2 ojja kufunamu. Kyokkola nze ngamba abantu tutandikire ku kano, omugofu etuwe, PDM etuwe, then ebisigadde tujja kubiramu. Nsaba okusiima abamugofu, nsaba okusiima bano abalayidde. Bw'ofuuka mulekwa oba tolina gy'ogenda kwogera. Ngamba nnyo abakyala ti oba oli ku lujjuliro omwana wo mulaba mangu tinga enva zikuweddeko. N'ataliwo ne waba taliwo ngamba ekyo n'ennyumba kisobola ogirya. Saagala mulye emmere enkalu, mufuuke bannamukono abaagala mukono. Era mulabe awali ekituufu bwe tubatula ki bwe tubatulaga. Tusobole okuza mukono tugambe ani ajja kuba mmeeya. Kana akamyufu bwe kaba ke katwawula tugambe nti kati bwe tulese Ssemakula yagenda okujjanga gavana, tulese MP yagenda okujjanga MP. Tuleme kulwanagana kubanga bwe tuba mu kamyufu tugenda okuddayo nga tukyalika bwe tubadde. Mbasaba tusigale nga twejeemu kubanga NRM yerwana NRM. Tewali mulala tulwana, kati ono omulabe wonazze, kati ono asobola okulwana Ssemakula. Naye ate mmwe ogamba sikaaki kale kamubonereze, naye gwe obabonereza. Ssemakula musajja mugagga, alina buli kimu, kiki ky'omulumya. Ate gwe yaligenze n'omugaa nti mpaayo kino ate ogamba sijja kumuwa. Ate ne gwowadde tagenda kumanya nti wamuwadde kubanga wamuweredde mu nzikiza. Ne bodda waka ogamba saamuwadde, nze natiikirize ku Museveni, natiikirize ku ani. Naye ng'oli gwe wawagamba aba NRM ayita n'ebyo ebya NRM. Nze ekyo ekyagala okuva mu pate ya NRM. Nagamba ne bali bayokya batandikira ku nzi mu Kampala mu Kisenyi. Ne babakuba emigo batandikira ku nzi. Abamanyi abalwadde abajja ku ddwaliro lyange wagala wakajagala olwokonna mu Kampala bagamba tugenze ku Doctors Clinic, tugenze ku Georgia. Museveni atanaalayiranga bagamba eddwaliro lyo terijja kusigala. Kitegeeza obeera ku lisiti yabo bagenda okukubibwa, bagenda kukuba ate nga n'omuntu gwowadde tagenda kukola ki kuwolereza. Mbeegayiridde tugende ku mulamwa tunoonye bunoonya tubanje bye twagala tujja kubifuna. Ate omukulu tasobola tusasulira mu bbanga ttono nnyo kigwe ajja kuwa singa nze saagumiikiriza. Emyaka 3 gyenfuniddemu nalabadde ngamba kakati navaamu nange ndi munuupu naye kati ndi minisita naye from Women Council gekatamanyi tigasoboka ffe twatukwebaza. Era minisitule y'e Kampala ekuwadde awaadi eri. Mwebale nnyo mugende maaso nga mukola emirimu gyaffe gy'Abannayuganda. Rose from Sebo naawe Kampala Ministry ekusiimye okuba nti ogasa ettaffaali
era tukusaba oyongere okukozesa bannayuganda mu factory yo n'okuba ng'oyongeramu otukola egy'empasi egy'amasaagi egyaki etutunyiga emigongo sobole okulaba nga twekulaakulanya sebo tweyanza nyo tweyanza na ajje akole bale mukole ekyo mujja kuwangula bano abantu ababajooga abamala gavumenti buli ssaawa aladisa kyogeddeko bwekutuuka okufuna omusaala bagwagala naye batandika okufuluma tebamanya nti bafuna ku ssente zaffe maama tukwegayiridde simba enkokola na buli kimu osimbule simbula olwaleero tukusiimye olw'ebintu byokoledde Mukono district twebaza ettafaali lyogasse ku mobilization yaffe y'e Kampala tukusaba abavubuka bonna obatukwatireko abavubuka abageto abatali bageto mu Kampala metropolitan sebo nsaba tukole naawe tusobole okulaba nga abaana bano tubajjayo amaanyi kubanga panishimodo esinze kukwatagana n'abalimi esinze kukwatagana ku agriculture n'olwekyo tumusiimye tumanjaali era tukusaba omutusiimire ku lw'enkulaakulana ya Mukono mugofu basebo kino kyemukoze tekikola mutiitiizi tubasaba mukyongerere ddala oba tiimu erimu abantu 15 katwagala abantu 15 lunaseeka ku boodi ffe tujja zitulewo obulemezi manyi tujja kwatubasente ttafaali ku Kampala ne Mukono ne Uganda yonna okutwalira awamu mwebale nnyo mwebalire ddala RDC jangu okwata abapolisa tumusiima ebintu byakoledde pati ya NRM ne Mukono okutwaliza awamu era tumusabire kyayongera okukwatira ku bavubuka mu kunoonya emirimu ne mu kugaba emirimu ku baana baffe aba Mukono. Of the chairperson in the governance of Mukono Tukole Association, swear in the name of the Almighty God, Solomon and affirm that I will at all times well and truly serve the association, and I will support and uphold the Constitution of Mukono as by law established, and that I will, to the best of my judgment, at all times when required, give my counsel and guidance to all members for the good management of the association and welfare of members, and I will not directly or indirectly reveal matters that shall come to my knowledge in the line of my duties. So help me God. Mama msima nawe yoko na vyonna webalire ddala ate nsaba abantu bakuwa ekitiibwa kubanga pati ya NRM wano etambulidde DJ Sara basabwe ne banyawa bali mu VIP tent twagala okubategeeza nti special lunch has been prepared for you. Mugoberere omukyalo ono RDC Lilian omukyalo ono abatwale abali mu VIP tent. Ozi njagala okubategeeza nti FK Drama Actors babategeeza nti balina ekivulu nga 26 omwezi guno gwa June. Mubeereyo wali ku Jopia Hotel. FK omunene agenda kusayinga ku ABS ya Mugo apande webale obukalo omunene amazoteekako omukono nti mubukofu ebeewo. Minisita waffe yatuuse abakulembeze bano bamukisa bagenda kulabira nga minisita waali basaba ne bana batukuba engalo za minisita bandigenda maaso twaniriza omugenyi omukulu minisita wa Kampala Honorable Kabanda Mama Tanso Kulaba Friends of Governors Association Mama webale kubera mukwano ga governor
Mama webale kubera mukwano gwa gavana ate gavana mukwano gwa Mukono ate nga Mukono ayagala bana Mukono bana bakawale gwe mulamu gwe tuliko wakoleba bana Mukono bana bakawala babale wano ate agala wambo kegalo nenyama mama sokola bale kwaniza ngabana Mukono kutula wamu kubitwala maaso laffe tusaba bonna abegase mubirenga waffe Mugof ekibiina kino oba gurupu eno amali okunaza obuba ogenda nabo mu maaso bulungi mu Mugof. Kaakati nja kubasaba banyabo ne bassebo nga bwe twagambye enkofiira zetuzi she has participated in the launch of this association. Basebole banyamu twagala okwebaza obudde n'okubanga mwakutte ekiseera ne mutuuka. Kuweereza bana Mukono kulwa Katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebalire ddala. Yajja okuyita mama minisita Kawanda ajje atubuuzeeko. Twagala okubategeeza nti buli ali wano ekyemisana gye kifuna tubasaba nti mugoberere protocol. National Chairman mwami wa Citizen mujjeeko wano benakolanga nabeekyalo njagala okwaniriza mu ngeri enjawulo Mrs. Amanio yezimaoko ku bwa Member of Parliament mumujjukira olunaku luno luba lunuubula kikikulu kuwalira ababinyumirwa saba kubala nawenyenyeza simba nnyo tujja kuzaako okulayira ekibiina kino ekyamuka okukirina obukulembeze obukitwala bagenda kujja wano nga tukyagenda maaso mu Dickson chairman nekyogamba wano kuyanza nnyo mwami Magashe kuko MC basebo nibanyanga omukolo gwa tax operators we muli Muwanga Majid chairman Goma Honorable Ndongo bamogende boda Samuel Seusayiso tukyagenda maaso ne program nga bwe mbategeezeza tugenda kuzaako program ey'okulayira tulina enteekateeka nene Mugofu nga n'ababandi yaffe bwe beteekateeka tuli ffenna mu nsonga eyo. Dickson Sebo tulamuze bulungi program lwakuba tennafuluma era tujja kuba tugibawamu awo live kambawemu akabeera nga Dickson Mutiwa bwagambye Mugofu entuuse mu gyentani
awe muvubuka omuto ate memba wa Mukono bye bitone bye twagala ngaffe ba Mukono governors abagenya abavudde Jogo Goma division abakulembera Honorable Mukyala Musitwa abayimiridde mulyango guno muyite mabega wa tent bwe muti entebe ziri mu tusanyuse nnyo okukola mwina tulina mapendano mwebala nnyo mapendano sebirisaako Mukono governance friends mwebale poza okubajjukiza nti association zonna zo zetwogeddeko era kyenjogeddeko wano ekyaffe nabumu tulina kamukamu tulina Nantawulira Women's Association ojje wano ku mmeeza eno gyolaba bw'oba ozina mu cash watu ozina mu cash njagala okukkaatiriza nti oyinza ogenda ku Bank of Africa wali okusente entono nnyo $5,000 ofiisi zaffe ziri wali ku Saza Road Mukono waliwo ebizimbe ebipya era okala ekintu mu maaso tubasebo ne banyabo ate nsaba abakulembeze mujje wano abakulembeze ba Mukono governance friends iyakitereyo kayimba